kufanga simulabyeko. Yesebo. Balazo badde okubiramu abadde tajjayo. Nze simulabangako saagala kulimba. Ebbanga lye mmaze Master Parrot. Nina nnyimba ze mu laptop naye nga omuntu simulabangako. Tozizanya ennyimba zo badde ozizanya. Ennyimba nzizanya naye nga omuntu sifunye mukisa kumulabako. Manyi mubadde gye mwagala nnyo okuzanya ennyimba z'abantu nga mubeera nabo. Old is gold. Ze ennyimba z'abantu bedda zaakubira ddala. Yesebo. Luyimba ki olusinga okunyumira obadde singa okunyumira olwa Master Parrot? Muliro oluyimba lunyuma nnyo. Yesebo. Kiki ogamba abawagizi ba Master Parrot? Family ye. Just tugume tubeere strong. Ffenna lyekkubo kyenyinza okugamba, ffenna lyekkubo. Gwe amawulire g'okufa kugakusanzeewa? Mbadde waka, mbadde nscrollinga ku internet ningalaba nga bagamba afunye accident. Mukwano gwange nanterako video, Latiwizi nanterako video nga musajja bamutomedde. Amen. Omusajja abadde akufaanana nga abantu balowooza mulina ba Luganda. Abadde tanfaanana just nze ng'omuntu mbadde muwagala naye nga sifunanga mukisa yadde n'okumulabako obulabi. Amazima mufaanagana ne Parrot era ebiseera ebisinga tubadde tugamba omuganda wa Parrot wuuyo. Mbadde simulabangako era tetulina Luganda yadde simusinga nanko wantu wonna. Mbadde sifunanga mukisa mulabako era afudde simulabyeko kyekibi. Omusajja nga abadde akufaananamu. Omusajja adde anfaanana naye byadda simumanyi simulabangako sifunye mukisa. Nze nali manyi na muganda wo bakazini wo. Asi muganda wange simulinaako Luganda lwonna. Simulinaako Luganda lwonna. Yesebo. Naye olwo olowoozezaako okumunoonyaako abasajja abakadde like olaba ne Jamaluwaswa namulaba Kasaawe Kibuli lwansonga nakulya Kibuli naye singa si ekyo sandifunye mukisa mulabako. Ndowooza mba legend alaba omuntu gwe nafuna mukisa okulabako ennyo Maddox kuba African Monday yamuleetanga nnyo. Yesebo. Kitegeeza obadde obulako dread okufaanane omugenzi Master Parrot. Ndowooza naye omusajja ebyaddala anfaanana ndabye ekifaananyi ndabye ddala omusajja anfaanana. Oluvannyuma lw'okizuula nti Parrot abadde akufaanana era ndi wakulabikako mulumbe kinkakatako gendo afadhali mulabireko. Mulabireko. Eri ab'eŋŋanda ne famire ye bakati b'osobola okuba ng'obawa kubanga omuntu agenze abadde akumye abantu bangi mu ndongo. Saagala famire ye eggwere mu bintu ng'ebyo bya Paulo Kafeero. Njagala buli kimu kibeere bulungi. Abali responsibility ofuna ku bitwe oba badde n'ebintu babifune naye nga just babeere strong bonga just ffenna lyekkubo. Kyogamba nti kaatuvuddeko osaba famire awumule mirembe bakolerewo DNA. Asikula DNA kuba ayinza obeera nga badde n'abaana tomanya ne abantu bedda bazaalanga abaana bangi naye just njagala famire zikwatagane. Esebo. Kale.